nti poliisi mukyaliyo eri mu makage tulina deployments around amakage kubanga tulina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Curfew, Dr. Mala abuuzizza nti waliyo curfew tewaliwo curfew kubanga curfew ndoza at least bwekinyonyola nga mu Luganda curfew ye nga bwe mwalaba bwe twali mu lockdown ya COVID, entambula eba restricted, wabaawo okusomozebwa kungi mu bantu abagala okutambula okuva n'okudda eno, naye kye tulina ye police checkpoints. Waliwo ezimu eziri ku highways, waliwo ezimu oluusi abapoliisi baffe ze bakola mu lufuutufuuti lwaffe tuziyita snap checks, nti oyinza okuba okyavuga ng'ogenda kyaliwajala ogenda okusanga nga tusuddewo ndoza mutera kukiyita emisanvu oba ekiddo, naye